Munange genda okole nange nkwongerezeeko ssente. Omwana wange odde ku ssomero. Omwana wange abadde mugezi maama. Yafunye fasiti grade n'agamba maama nsirayo ku ssomero mukwano. Badde manyi nti mponye munnange nsize basiita mwana wange. Mukasa nandikuziise munnange. Nga tonnagwa ku magumba nze nandikuziise mwana wange. Waswa mwana wange munnange abadde mukwano gwange. Waswa abadde mukwano gwange maama. Mbampa omwana wange ngende muzike. Mbampa omwana wange wowe. Mambo mwana wange mama nze Yesu nagejangu ng'ombye Mukama Yesu kukola bulijjo munnange obadde osanyusa n'abaana bange Mwana wange ne muzika. Mwana wange wasomekisa munnange. Badde simanyi nti bina ababwege mukwano. Mbinavuma mungu mwana wange. Aveeyo omwami ebyo byaliko kase bikola bo baagubye edda abaleke Omwana wange bani mugadde muzika nze akimbonabona bwetinga omwana wange afudde. Maama omwana wange waswa munange omwana wange maama akimbonabona okutuuka ku kino maama mani mugadde muzika okuva kyosaamasatu paka leero maama n'amazika nkukulusa aweddeko ennyama maama omwana wange maama nsakimanya bannange sakimanya kyegenda kubonaabona maama yasamanya bannange sakimanya musumba sakimanya nti bwebirimu ebinyinyi sakimanya musumba wange nanga tuba tulowooza nti abaana bagenda kukola babeeko we batuuka sakimanya wannange ndowooza bajja kubaako we batuuka naye musumba sakimanya noddira omwana n'omasindika taani ate afudde wasooka tusaba omwango okuva jjo otawaana butawaanya butawaanya mwana wange wasaba ndi mumpadde ne muziika maama banamumpaawo ddeko ennyama omwana wange nze nfudde mani mumpadde ne muziika mani mpadde omwana wange ne muziika maama mani mpadde omwana wange ne muziika mani mpadde omwana wange maama mpita munange omuliro gumpitamu maama omwana wange mattress
using funeral service from here. People will start coming from here. They feed them, then they go to the other side. So if it is 4 million, you are not compensating the mother of the kid. Compensation will not be there. Compensation, the mother of the kid is not there. No, this is what they have given. Because we are having challenges. This is what they want. We're not going to lawyer sing a man okumalization. So to ina kuingira mu isona tona maliza kino. To bury, no come back. Obo kitege. Kasto fumo obokoze iki. Obo kuri compensate. There is no enough compensation. They cannot come and start what? Blaming. Mama tajja genda mu court. Tajja. Mama wemba na mukwano. Mama kwakuzala kwatusiza wano mama. Mama taina na kuongera, taina na gaso. They have a representative. Let them speak with the representative. What can the mom say? Nothing. Kyetukozewo kyekisobola nakukola mukolo gwa kuzika mwana ffe twagadde bakole ekyo tunagattako kati yagenda naye ekyo kyebabategeeza kiba kigali gwe tomenyeka mulago we wali gudwayo lya gavumenti mujja kuvaana mufunyire compensation ey'omufu wammwe Genda. wali omuganda Olina ebifaananyi yalina bino byemwagala ajja bibawo yabituwadde ajja bibawo. Simanya mulimu mutamanyi Luganda. yokwatugenda okwata abakozi abo naye nga bwe bambadde.
familia, por eso no how. Atacha kuliko nali obubi. Kuliko nali obubi. Era tali kikoyo mwana gyakeyeyedde yalumye abaana bali abatannaba kufa bali mu bulumi. We've been going to night Africa. They are saying for me, I'm not working. Let these people get another chance. How they can get I can't. From yesterday we have been here, but I can't say you see. bibadde byadda weetaaga ne compensation. Uliriza odo tebaziika muntu nga tebannakola byonna. Ate baziika wa bagenda mujjayo. Omuntu omukulu n'ambuulirira maama biteredde munnange, maama yabala okumbererawo, maama yabala otubererawo, maama kati ogenda tandika okusanyuka, kati olwo nja nsanyuka munnange, kati olwo saawa zino ndi mu kusanyuka. Ni mu Enough yatukutte sibe bifaananyi waliwo bitwaga. Oyo omwala ow'okugeeti oyo ye mubi ennyo wa yero. So.
fanga kati okyetaaga kubanga embeera naye mukitundu kyaffe bakimpadde kitwatiba amannya go gwani abadde asoma Namataba SSC abadde anoonya ssente nange mwongerezeeko mwongereyo kubanga abadde asome bulungi nga afuna first grade balongo alina ne munne essuubi lyange libadde mwana wange nkyo twazze batukubidde essaawa nga 5 nebaŋŋamba omwana afudde ekyuma kyamulidde abasoose okuddukira enduulu ne bajja ne babagamba tebabeetaaga beetaaga muzadde kati nze mukisa mbadde naye okuva mu buwere taataawe tetubeera ffenna taataawe abeera abadde embalala mwankole kati nga nze ndi Namataba Wantaaya era twamukubidde n'asobola okujja jo twazze be batugambye nti beetaaga abazadde nze nabaddemu nga taata ne bano bataata abalala ne tusobola okubeerawo naye era tetwafunye information yonna ne batugamba tukomewo leero kati leero twekudda omulambo guli ludda wakati omulambo tetunnamulabako okuva jju batugamba ali mulabu tetunnaba mulabirako ddala omwana yesterday sawanga musanga ezadde sawanga musanga nebankubira essimu yadde sawanga musanga omutwadde mu kyaki nebankubira essimu nti omwana akoze eki nti omwana afudde after nebaŋŋamba nti omwana abadde akola yabajjagudde mu kyuma ekyuma nekimukola ki nekimunyiga nakola ki naafu nebaga nti ne bakwata omulambo ne bagutwala kuki ne bagutwala emulako kati then nange nenkera ku makya nenzija nabyo kigenda mu maaso kubanga ye mama w'omwana amuyita Aneti Nakajwani kati bano be bazadde baabalala then baze wano yesterday ne boogana abakulu nebabaga nti tebafunyewo kati tino naawe kukomawo kati amakya galeero muyina kyemutuuseeko kyonna kubanga kyekituuseko jesi kukola ka budget nene budget tutuche mukupropose amanya gwana
Budget mbadde mukozera ssente mmeka era bo baagala bwameka? Budget tuba tukoze budget ya milioni 7. Milioni nga 7. Naye kati bo baagala kutuwa milioni mmeka nnya. Buyaba ekitakola kikonga tulina okutwala omulambo tuguleete wamama gyabeera tugutwale tugujje eno tugutwale emitiya naye tetugenda kukola tuguziika so expensive era erinnya vice chairman w'ekyalo kitwala jo amawulire twagafunidde ag'okufa kw'omwana nti ekyuma kyamukubye mbalala kusina waliwo abatusooseeyoko ne bajja oluvannyuma ne tukwatagana nabo ne tukomawo wano nenaalongo no bamwetaaga taata bwe yabaddewo ne tusooka tujja embeera gye twasanze wano era ye tukyalimu n'essaawa zino nti tukyagaanye okukwatagana tukyagaanye otwalisaganya bulungi n'ababadde bakama bakato bawaswa tukyagaanye okwatagana nabo bulungi kubanga batugamba webali tebaliyo kati bwetukwatagana nabo tulaba nga tetulina bakkiriziganya bulungi naye nga ate omulambo gw'omwana waffe tugwagala tumutwale tumuzimbe naye tetunaba nakumanya wa watuufu wali batugamba ali mulago tetunnamulabako tetumanyi ki kigenda mu maaso ssaawa erinnya Nserunyigo Moses Kibongo ni mukungu wa Ssaabasajja. Omwana ono muzzukulu wange oyo Naalongo Nakacwa Alex muwala wange. Embeera yatubuutikidde omwana oyo amaze okufa muzzukulu wange era tetujja waliwo ttiimu yasoose okujja ffe nga tetuliiko naye batutegeeza beetaaga omuzadde omukyala n'omwami. Ono mutabani wange abeera wala abasoose okujja bwe batutegeezezza ne tusituka ne tujja twatuuse ku geeti twamazeewo kumpi ssaawa nnamba nga tebannatukkiriza kuyingira. Ennaku ekyobero kye tulina eky'omwana waffe omusana gutuukira ku geeti naye nga twabadde okufa bwe kujja kuba kuzze twati kukyaddayo twabadde twagala ebintu bino tubikwate mu ngeri ya kintu kikulu naye nga mu kiseera kino tulaba nti waliwo ebintu ebimu bannaffe nga tebatubala nti twafiiriddwa muntu naye ffe twafiiriddwa muntu twafiiriddwa omwana waffe omuto olwekyo ne bajeti eno ebalemye okukwasaganya tugikoze mu buntu kuba botebereza okuva jjo tulina abantu abajjudde betuliisa ekiro abantu bangi basuzeewo kati bwetunula bajeti gye tukoze naffe tugenda giyingiramu kuba tugenda kujja omuntu tumuleete kuba abadde awangalira eno tuleseeyo abantu bangi betwasuze nabo gye baali betaaga okulya ate bw'oteekako nti kati omuntu alimu omulambo guli mulago tugenda kugujjayo tusooke tuguze maama we wabadde wawangalira n'omwana we ate bwe tuvaayo tugenda kumutwala gyazikibwa Mityana. Kati bwe tulira express eno gye tukoze tugikoze mu bungeri ya Wasseruganda entanyigiriza bo ne tulowooza baali badde bakkiriza ne bakola ekyo n'obulumi bwaffe ne babukendeeza kubanga baba tebasobodde tuyamba ekyo nga tunaffe tugenda kwongerako okusobola okumaliriza enteekateeka yonna nga bweri omuli okulya omuli okugula ebyokuziika omuli okugula kofune n'olwekyo mbadde nze mu nteekateeka yange mbadde mbasaba bakkiriziganye n'ekyo kye tukoze kuba kitono nnyo tekisobola kukavaalinga kuziika mwana. Erinnya nze Kasolo Richard omwandikojja w'omwana
obulumi bwe twayiseemu okuva omwana lwe yafudde bw'amaanyi nnyo. Empisa gye batuyisizaamu okuviira ddala ku geeti n'okutuukira ddala mu ofiisi. Kati mu budde buno twali badde twafunedde omuntu waffe naye nalwo lutalo okufuna omuntu ate tumaze kuyita ku poliisi okusobola okufuna olukusa oluyingira wano. Kwegamba ne weesanga nga ofiiriddwa, oli mu bulumi, obunaabuna, tolina buyambi bwonna bw'osobola kufuna. Tusaba gavumenti eyingire mu ba investors bano ensonga z'okulaba eddembe ly'obuntu libalirirwe. Abantu bano babateekeko amaanyi okulaba nti bakola ebintu ebitaasa obulamu bw'abantu. Naye abaana baffe bagenda kuggwera mu mafactory gano. Okusinziira ku kye tulabye tewaliiwo nnambika nnungi. Bw'otunuulira abaana bwe bafaanana nga bakola tebalina wadde ekyambalo ekiba protect, teri protection yonna. Kati weesanga kati omwana waffe yafudde naye ate eriyo n'abalala babiri be batugambye mashini be yalumye, naye waliwo tractor gye batulaze wano ebakwatamu gye beeyambisa n'eruma abaana. Kati tewaliwo bukuumi buya. Tusaba gavumenti etuyambe balambike bulungi omwana emisaala egisasulwa abaana, wabeerewo ebiwandiiko ebiweebwa omuntu okufuuka omukozi mu kampuni ng'alina ebiwandiiko ebimukakasa nti mukozi waawo. Naye kati essaawa zino n'omwana batubuuza n'ebifaananyi, batubuuza ebifaananyi by'omwana gy'obeera nti ate ffe twaliwo nga bamuwandiika. Kati tunaatuusaawa n'embeera eno. Ne batumba ne bagamba nti mugende muyite taata ne maama ne bajja, ate otuukawo ne bagamba bakama baabwe tebaliiwo. Ate oyo ayimiridde nga waali n'agamba bali tebaliiwo. Ne tuddayo tukedde ku makya obadde omuntu bwafaanana olabyeko ku kifaananyi ky'omulamu bonna yonna feesi yonna bamutemyeku, yagudde mu kigundiro kimutemako mu ggulu yonna kyamutemyeku. Naye bw'otuna ku mulamu tosobola kukkiriza wala mu kifaananyi ky'omwana za bulungi n'akatono kuba olunaku olwajjo twazze ne batubuzaabuza. Olwaleero tuzze ensonga ze zimu n'okuyingira obuyingizi lubadde lutalo. Tufiiriddwa omuntu tulinga batafiiriddwa muntu. Abaana abakola tebalina yadde ka element yadde ka protection konna, bakola mu bintu mu byuma. Tuli beeraliikirivu nnyo kuba tetumanyi na kiddako. Erinnya Nansamba Fiona. Mugenzi obadde omuyita oti? Oyo abadde mutabani wange nze namukuza kubanga yakazalwa omwana wa ssenga wange. Tuyingidde akawala ne katukwata firimu kabadde kali awo kiyingiridde bwe tutuusa ne kagoberera paka wali ne kaleegaleega omuvubuka gwe bakola nawo wano. Nze ne ngendayo ne nkagamba nnyabo beera muzadde, ffe tulina ennaku ku mutima, beera muzadde ono omuleegaleega kubanga omumanyi. Naye ffe tetuyingiridde ku mateeka g'omwana, tuzze ne poliisi genda oyombesa abapoliisi. Binti bwe nkagambye ne kalyoka kabivaako tebalina mpisa n'akamu. N'omukyayina mwennyina tuyiseeko wano wadde okutukubira kabbaayi wadde okutulaba ng'abantu atuzimula buzimuzi, tebalina mpisa n'akamu. Kyandibadde kirungi n'okiggalawo ekikapu kyabwe. Endala efuniddwa wano eno ku bakozi b'ennyinira kuliko tutegeddeko nti abaana omusi asoose okufiira wano. Bajja bafuna ebizibu bingi nakati olwedde waliwo omulema wano. Twazze jjo ne batulaga nti bagenda tufaako ne batugaa tukome olweggulo tuno ne maama mu mbeera ya maama nga bumanyi okufiirwa mu budde obwo yabadde taliiwo olwedde nga naye afuddeko ekitundu. Ne tumuwalawala mukazi wattu ne tumuleeta tutuuka wano ne batuggalira ebweru ku geeti. Akola nga maneja musajja muganda waffe wano. Twatuuse wano yeebulankanya kati essaawa zino tukomyewo batugala essaawa 2 ku bonna ku bakulu be tulina okukolagana nabo. Tekuli gwe tusanzeewo batuggalira ku geeti. Twafiiriddwa mbwa. Kyetutegedde nti kampuni zino eno ffe ate bannansi zitwalira ddala ng'ebyonziira. Okolera busente butono, omuntu wammwe afudde nnoonya bulamu, yeesi afudde okufa kubaawo. Naye mweyamye okukola compensation ate mutwekweka. Kiba kitegeeza ki? N'obusente obutajja kakati omuntu ali mulago. Ne mulago waffe ow'eddwaliro eryaffe erya lyakusasulira okugyayo mayiti. Kati obusente kitegeeza batuwadde bwagenda kusasula mu ddwaliro.
ffe twafiiriddwa omuntu naye ate tubeerawo tuyageyage naye okuva jjo twasuze tulinga bataafiiriddwa lw'abantu tumanyi na muntu waffe bwafaanana kibi nnyo kubanga abantu bano batusiriza bunnyo erinnya Walulya Dennis. Wano siina kyenvumirira wano nenya gavumenti mu nkola yayo ey'emirimu okubanga companies zifuna license osanga company efunye license ey'okukola ebitabo neetuuka munda mwefunde license neeteeka mu company endala 10. Ekirala ekyokubiri safety measures abantu baffe ze bakoleramu za bulabe nnyo. Olaba omwana we yafiiridde, omwana yabuuse waggulu n'ajja mpaka wansi mu byuma nga talina safety gears wadde n'emu, engalo zaadde nkalu, mu magulu talina butusi, waggulu talina helmet. Kwegamba ng'olabira dde obulabe bw'omwana buli mu katyabaga. Tulina department ku district ekola ku office ya Labour. Abaana b'ennama bafunye nnyo obuzibu, bafudde bamenyesa emikono, bafunye obulemu obutavaawo. Naye kasita omwana ajja mu Labour office, aba Labour office y'emukono bakwatagana ne ba-investor. Ate ne bafuna enguzi okuba mu ba-investor n'owuzika nga bannannama tebakoze eki, tebaganyiddwamu. Kati omwana afudde, there is no compensation. Talina agreement yonna ne company gye yamuwa mbw agikolere. Advantage abazadde gye balina eryegi emu obutajjaawo mulambo mpaka nga basasuddwa oba mpaka nga bawadde ssente za facilitation okutwala omulambo emityana. Tusobola kujooga muna Uganda n'okwata miliyoni 4 omwana afudde n'ogamba zoosasula omuntu agende mulaga ajeyo maiti ne mulaga asasulayo ssente ave mulaga akomewo emukono mu maka gaabwe bave emukono bagende emityana baziike. Tukooye enkola y'ejooga yabadde so-called investors ne gavumenti okulaba na zino nabino ebintu okubeerawo. Bano ba investors kasaba mala okukola companies tebakkiriza muntu yenna okubalambula, tebakkiriza supervision, tebakkiriza monitoring ow'ekika kyonna kebe nga eva mu gavumenti kebe nga eva katono mu weewuunya amaanyi bagajjawa. Neno company yennyini bajjako ogikolako monitoring n'egaana okugulawo, n'egaanira ddala okugulawo. Era omuntu bw'atuuka wano nga politician oba ng'ani bamala kukubirako awo n'Amanda Elizabeth bw'amukugamba they should not enter. But what is the hidden thing behind? Kiki kye bakwesa emabega? Bw'ogenda kulaba abantu bakomplaininga obulwadde, kazambi, management ya sewage, management y'ebicaafu ebiva mu kampani ebikulukuta ne bigenda mu bantu n'omuntu yeekubirewo enduulu. So at the end of the day bye biviiramu abantu okufa. Bw'oyingira wali omwana we yafiiridde wali okwatibwa n'ennaku. Kati uyo afudde bagaba miliyoni 4. Talina agreement yenna kwanaagumira. Mbubo bw'anaava wano bagenda kukwata ssente bamuwe. Era ffe twogedde n'abazadde bajja baleese omulambo mpaka Abachina bajja batereeza ensonga zaabwe. Kuba tetulina hali lwaki bagenda ziika. Kakati nze kirabira bbali sipiika w'eggongolo eno y'enama kyakusaalirwa kyannaku ky'omwana yafiiridde mu factory. Accidents zizze nga zibaawo naye nga abakulembeze tetugezaako okujja n'okwogera n'abakulembeze ba kampuni naye bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza abantu bano tebawulira. Tukoze recommendation singa eggombolola tuzze wano ne ba technical people ne babategeeza nti abaana nga bali ku mulimu wano naddala abali ku machines babawe protective gears naye abantu bano baagala bassebo ne bannyabo. Kati omwana yafudde, tuli wano n'abantu b'omwana, omwana ali mu mochare n'akoze budget egenda okulaba ng'eteekateeka okuziika naye nayo bagambye gituukiriza. So kati yembeera mwe tuli wano abafamire bali wano bakaaba balaajana baagala buyambi naye n'obuyambi obutandikirwako obw'okuziika omuntu waabwe. Bassebo ne bannyabo abantu bano bakyagaanye okubabawa naye tujja kukola ekisoboka kyonna ng'abakulembeze tulabe ng'abantu baffe bafuna obwenkanya. Agala okunyiigira nnyo ekitongole naddala ekyalema ekyamukono district. Abantu bano bakwatagana n'abantu bano ne bajja wano ne batuuka n'okutuuka abantu tebalina amabaluwa gabakkiriza kukolera wano naye ne babalekawo nti ba investors. Tetuganye ng'eggwanga twetaaga okubeera nga bamusigansimbi bajja wano bakole ne bakolerawo mu mateeka kubanga tutuuse n'okulaba balina documents wano eza NEMA nga ziraga zaabakuba penalties naye tebacomplyinga na NEMA guidelines. Saba ne yanze erinnya Omulangira Namujjagala Simeyo wa Namataba Town Council tuuse okusaasira eri abooluganda ba mutabani waffe oyo eyatugenzeeko yafunye accident mu factory naye kyamukisa mubi lwakuba yagifunye siriiwo ate era olwaleero n'embeera ne NRM conference mu kiseera kyekimu
era famire mbadde ngisuubiza wemmalira wano ngenda genda mu factory tusobole okwongerezeganya n'abachina abo kuba oluusi abachina oluusi luba lulimi nga tebatutegeera bulungi naye ffe oluusi tulina engeri gye twogera nabo naye nvumirira bwebabeera nga bakikoze intentionale kibi kubanga obulamu tebuzikawo ate n'obulumi abakadde abo bwebalimu bambi mbasaasira mukama abagumye bugumya tulabe nga tugenda kikwasaganya omwana waffe abeere ng'akola ki atuweebwa ate tumuziike. Factory ezisinga tezifayo ku mbeera y'abakozi olw'ensonga bakitwalanga nga ekitalina makulu naye tugenda okufuba kubanga kati kino kibanga kibaddewo emirundi egiweze tulina okutandikira awo tubalagire ddala nti bannayuganda tisibakusaddaakibwa oba kufa tulabe engeri gye tuyamba ate abasigaddewo nga balamu nenkubiriza ne baddugavu bannaabwe abalimu nga bamanagers kubanga bo bayogera ne bakama baabwe bayogerenga ebyetaago by'abaana abo baleke kubeeranga nnyo nga tebafaayo kubanga bo be basookerwako ate be bamanya ennimi z'abachina bali n'ekirabikaawo information erwawo okutuuka eri bakama baabwe nze kyendaba mu factory kyenzudde wembadde ebbanga nga ntambula abachina bate bamanyi luzungu ate ne bakama baabwe bano abakama b'abaana bano abaddugavu tebafaayo kati kyetaaga tufune bannayuganda abalumirirwa baganda baabwe bategeerere ddala nti bano baganda baffe era balina okukolera mu environment ennungi.